Weewaawo nate era mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abooluganda. Tukyayogera nate era oba kyekitundu ekyokusatu ku ngeri Mukama waffe Yesu Kristo gy'atulaga ekkanisa ye bw'egenda okukwakkulibwamu biki ebigenda okugenda mu maaso ku lunaku olwo kubanga terukyali wala. Era ekitundu ekyokubiri twakomye nga tugamba nti Mukama waffe Yesu Kristo yali addamu okwogera nti turampeti oba akagombe tekagenda kuvuga mulundi gwakubiri, gugenda kubeera omulundi gumu bwe guti. Era Yesu Kristo n'agamba nti bano abantu abanaaba balekeddwa emabega bagenda kusasulira obulokozi bwabwe n'omusaayi gwabwe, kubanga omusaayi gwa Yesu Kristo gugenda kuba tegukyaliwo ku nsi. Okwewaayo kwa Yesu Kristo ku musaalaba nti nno kwe yeewaayo ku lw'obulamu bwaffe kukola kati. Wabula nga rapture ewedde, omusaayi gwa Yesu Kristo mbuno gugenda kuba tegukyawonya muntu yenna ng'amaze okutwala ekkanisa ye, okukwakkula ekkanisa ye. Era batugamba nti era ne bagamba nti gamba ensi nti kye nakola ku musaalaba kikola mu nnaku zino oba kikola kati. Mbu kino kye kiseera kye tulimu ekyekisa Mukama bw'atugamba nti bw'olema okweteekateeka leero okuteekateeka obulamu bwo n'obeera ng'olekeddwa emabega nti omulimu gwa Yesu Kristo ogw'omusaalaba gugenda kuba tegukyakola, nti abantu bagenda kusasulira obulokozi bwabwe, nti era obwakabaka bw'ensi ate ng'okukwakkulibwa kuwedde bugenda kuba bufuuse bwa antikrist oba bwa sitaani yagenda okuba ng'afuga abantu abanaaba basigadde ku nsi. Era batugamba nti abooluganda waaliwo embeera eringanga ey'okuzika oba okwonoonebwa mu ngeri emu oba endala mu kitundu kyonna oba ku nsi. Era Mukama n'agamba nti abantu bonna bonna ab'ensi okukwakkulibwa nga kuwedde wagenda kubeerawo nga waliwo ensi emu. Tewagenda kubeerawo nti nno obanga bw'olaba nti twawula Uganda, Tanzania, ebyo tebigenda kubeerawo. Nti Mukama agamba okukwakkulibwa bwe kuggwa abantu bagenda kufuuka omuntu omu era ne gavumenti egenda kubeera emu yonna efuga ensi yonna. Era Mukama n'ayongera okulaga ng'agamba nti n'amulaga abakkiriza we baali beedize bali nga bakuŋŋaanidde mu makanisa ag'enjawulo, n'alaba abaali balekeddwa emabega nga beegasse wamu beekutte ebitole nga beeteeseteese bateekateeka obulamu bwabwe nga bali siriyasi nnyo, bali mu kunoonya Mukama, bali mu kusaba, bali mu ssaala. Era n'abawulira nga bagamba nti nga bali mu kusaba Mukama, mu kusaba kwe baalimu okw'amaanyi, abaali balekeddwa emabega nga bagamba Mukama ayambe oba abasaasire, turampeti oba akagombe kaddemu kavuge omulundi ogwokubiri. Naye nga Mukama waffe Yesu Kristo yali akyogedde bulungi nti akagombe tekagenda kuvuga mulundi gwakubiri, naye nga y'essaala gye baasigala basaba nga bamaze okulekebwa. Era agamba nti yali mu maziga olw'abantu bano n'olw'embeera eyali eri mu nsi ng'egenda mu maaso. Batugamba nti abooluganda waaliwo mu butuufu okwonoonebwa kungi, waaliwo embeera eringanga ey'okuzika mu nsi mu ngeri emu oba endala, ng'ensi eringanga ezise, ng'ensi kugamba ebintu bitabanguse nga rapture ewedde. Naye agamba ekyamazima nalaba abakkiriza abaali balekeddwa emabega nga bakuba musumba waabwe. Mukama Yesu Kristo n'agamba nti bannabbi bangi ab'obulimba abagenda okuba nga baggyibwayo nga akagombe kavuze, nti
okuvuga kw'akagombe kali kugenda kuggyayo bannabbi ab'obulimba ababadde beefuula nti nno baweereza ba Mukama. Awo n'alaba abakkiriza abalala oba abalokola abalala baali bagoba musumba waabwe n'emiggo n'ebintu ebisala nga baagala kumukuba. N'alaba guruupu endala, abo bonna baali balekeddwa, n'alaba guruupu endala ng'era nabo baagala musumba waabwe, ne batandika okumukuba nga bwe bamugamba nti olemereddwa okutusomesa ebintu ebituufu, olemereddwa okutusomesa ensomesa ennungi tusobole okuba nga tukwakkulibwa, omaze obudde bwaffe, omukisa gwaffe gugenze olw'okusomesebwako kuno okutaliimu kw'obadde otusomesa. Wandibadde otusomesa okwenenya n'otubeera ng'otuteekera otutwala mu kkubo ery'obutuukirivu ne tusobola okuba nga tukwakkulibwa. Naye wagaana okutuba ng'otusomesa obulungi. N'alaba omusumba omulala era baali bamukuba nga bamukuba ebya ddala. Omusumba oyo n'agamba nti, omusumba oyo bwe baali bamugamba ebigambo ebyo n'abaddamu n'abagamba nti ffenna tulekeddwa emabega, kati lwaki munkuba? Tewali ku ffenna ayambuse, tewakyaliwo nsonga. Era omusumba n'addamu n'abagamba nti naye nga sibakakangako kujja mu kkanisa yange, eno yali kkanisa yange, siina gwe nakaka kuba nga ajjamu. Muwulira abantu mu makanisa ge tulimu, yali kkanisa yange. Bwe muba nga mwalowooza mbu nno saali sirias oba bye nali mbasomesa byali bibi, lwaki mwasigalamu? Mwandibadde mugivaamu ne mugenda. Kugamba bano abakkiriza baali mu mwoyo nga beewuunya, nga batambula kkanisa ku kkanisa banoonya bannabbi ab'obulimba, nti era ku lunaku olwo bannabbi ab'obulimba bagenda kuba nga bagamba abantu be babadde basumba oba endiga zaabwe nti ffe tetubakakangako kubanga mujja mu makanisa gaffe. Kati muli mu kubonaabona olw'okwewuunya. N'alaba guruupu endala ey'abakkiriza ng'era bagoba pasita waabwe, yali adduka. Bwe baamusanga, pasita n'ababuuza nti kati mungobera ki? Nze nabasomesa buli kimu, nabasomesa ebintu bye nayiga mu theology school byonna, nabawa amagezi gonna ge nayiga mu Bible school. Mukama Yesu Kristo n'agamba nti bangi abo abasomesa mu Bible school bagenda kumisinga rapture, tebagenda kukwakkulibwa kubanga basomesa ebintu Katonda byatabagambangako, kubanga era tebagenda kuwulira kuvuga kw'akagombe kano. Era Mukama anenya abasumba bagenda mu theology school mbu musoma kuba ebyo tabibatumangako. Awo Mukama n'amulaga ekkanisa nti trumpet we yavuga waaliwo musisi ku nsi yonna. Waaliwo musisi ku nsi yonna. Kati mu kkanisa eyo ettaka ne lyeggwa wansi ne waatika ne waasama. Abantu ne balaba, abaali mu kkanisa ne balaba ensolo nabbi oba musumba waabwe gye yali yaziika wansi w'ekkanisa. Mukama n'agamba nti agenda kubanga aggyayo bannabbi ab'obulimba, akagombe bwe kanaaba nga kavuze bagenda kubanga balabika. Awo Mukama n'amulaga kyaki endala awaali era nnabbi ow'obulimba yali yaziika ente wansi wa kyaki. Kati ng'ente eyo buli bw'ebeera ng'evunda mbu nno b'ennamba nga evaamu envunyu oba ng'evunda evaamu ebiwuka. Ebiwuka ebyo obuvunda obwo obuvaamu ebiwuka ebiba bivaamu nti y'ennamba gy'abantu gye yali alina okubeera nayo mu kkanisa. Naye ng'ente eyo baagisiika wansi wa kyaki. Akagombe bwe kaavuga abantu ne bagiraba kyaki kubanga zaali zaatikamuwa. Kyaki yakola ki? Yayatikamu wakati nayo wansi ne bagiraba gye yali agiziise. Era Mukama n'agamba nti abannabbi bangi ab'obulimba nga bagenda mu Geyeena. Bannabbi bangi ab'obulimba
abakyuse era ng'abantu bajja mu makanisa waabwe nga balinganga abasikibwa n'ennabbubi, ng'abantu bwe bagenda okuba nga beegatta mu makanisa abagabannabbi ab'obulimba bafuuka nga baddu, nti buli nnabbi oyo ky'ayogera abantu abo kye batwala kubanga baba bafugibwa bufugibwa obuwongo bwabwe. Era n'alaba bannabbi ab'obulimba abalala n'abasumba baali bakubibwa ng'ababbi, ng'abakkiriza babakuba naye nga mbu nno kiruma okufa obufi nga bali mu bulumi obungi. Kwegamba kyali kiruma nnyo, kyali kyanjawulo nnyo, okwegamba embeera yali mbi nnyo mbu kubanga ekkanisa ya Yesu Kristo yali emaze okutwalibwa era nga n'abakkiriza baali bamaze okuba nga bakwakkulibwa. Era awo kati obulamu obupya ne butandika ku nsi yonna nga tewali kkanisa era nga tewali Mwoyo Mutukuvu, nti eno y'ensi egenda okubeerawo nga temuli kufa, kubanga okufa kugenda kuba kuddusa abantu. Ensi yonna yamanya nti ekintu ekitabangawo kyali kimaze okubeerawo mu nsi yonna, buli muntu n'akimanya nti ensi teyaddamu kubeera nga leero bw'eri, tegenda kuddamu kubeera nga leero bw'eri. Omwana w'omuntu yenna oba abantu bonna bagenda kubeera mu nsi nga tewali Katonda, tewali kigambo, tewali Mwoyo Mutukuvu. Naye nga okukwakkulibwa nga kuwedde, abantu bagenda kuba badduka mu kyaki okusaba, naye ng'ate ekiseera eky'ekisa kigenda kuba nga kimaze okukola ki? Kigenda kuba nga kiweddewo, era ng'abantu abo bagenda kuba bakola ki? Bagenda kuba basasulira obulokozi bwabwe n'omusaayi gwabwe. Balina okuba nga bagenda mu maaso n'okucunyizibwa kwa Antichrist kwagenda okuba nga abacunya, ne bannabbi ab'obulimba be bagenda osigalawo nga bacunya abantu, era abantu bagenda kusasulira n'omusaayi gwabwe ogwa Yesu yatugambye dda gwenda kuba tegukyakola, gukoma leero. Naye rapture bweggwa guba tegukyakolera muntu yenna. Ne bamulaga kyaki endala eyali ejjudde abantu, baali basaba era nga bagoba emizimu, era kyaki zino zaali zibuulira nti nga babagamba nti trumpeti oba akagombe kagenda vuga omulundi ogwokubiri, nga bo bwe basaba era nga bwe bakkiriza munda, nti era buli wamu mu buli kyaki yonna mwalimu abakkiriza nga bangi abaawaayo obulamu bwabwe eri Mukama waffe Yesu Kristo ng'okukwakkulibwa kuwedde, nti ne bagenda abaali batakkiriza ku olwo ne balokoka, nti ne bagenda ne beegatta ku makanisa agaali gasigaddewo, mbu nga balinda akagombe kavuga omulundi ogwokubiri. N'alaba abantu bano abaali batakkiriza nga bagamba nti bano abantu abaalinga bawangula emyoyo, abaalinga babuulira enjiri, abaalinga batubuulira enjiri baalagawa mu kano akaseera? Abaali batubuulira mu kano enjiri buli kaseera baluwa? Balazeewa? Naye ng'amazima baali bamaze okuba nga bakwakkulibwa, era nga kino ku nsi, eno ensi yali esigaddewo ng'ensi etayina mwoyo gwa Katonda. Kwonna kwali kwonoonebwa kwe kwali kusigaddewo, era abooluganda buno bwe bubaka oba bwe bujulizi obugenda bwe batubuulidde ku kukwakkulibwa. Tweteeketeeke okuba nga tusisinkana Katonda waffe mu linnya erya Yesu. Amiina.